I've talked to him. He was never mind. We stood here down from the road, when he gets out from the road, just one man. Okay? You can listen. Organized, ono ye Doni Nasa omu ku mikwano gya SK Mbuga atambula emmotoka y'amaanyi. Kino tuliko bagezaako okuba nga balirira kapeti red carpet wagenda okuba nga alinya yingire emmotoka emwaniriza n'okumutwala ewaka. Ino motoka mwagenda okugenda ekika kya Rolls-Royce motoka ya Grey bazimanyi. Brani bangambye ntitwale. Bangambye ntwale wali motoka. Twale. Uganda waffe atuuse. Anko Simon, kulikayo muganda waffe bannaye tukwaniriza okuddamu tukulabako olunaku lwaleero. Nze yakomyewo. Fast, Papa. Wait. SK Mbuga akomyewo yono bannange avuddeyo e Sweden wena message okwanga otulaba omuntu waffe baganda waffe Kusanya kubo. tumulaba. Okay, fine. Papa, SK. Baba, come. Mukane mutwe kukuba tetulina time, tulina dakika 4. Naye atusinza kwekubya mukula wange mutuusiza mukimanyi bulungi wali ku ground. Papa Medi musajja munnange webale kukomawo olaze amaanyi omukulu webale ddala Gambe webale kunakamani tebasobola atuuse ku butaka bwaffe Uganda waffe akomyewo Uganda tumwaniriza amangu ago Ali mama Pulirawo mami. Alan, you could raw mami. Let me ask him to open the put the window down. Here. Somebody come on. Chief. Yes. I will go with you. Okay. Now what you do, Abdallah, let me go take back the card after clearing. Ulabe sanyu SK Mbuga mwali mu ggwanga. Tudda Kibuli ku muzikiti tupano tegezeddwa mami ayingire geremu bwenja wandigeze ku mafuta wali Niko
live updates oli MC Divosha musajja owamanye nga nkutuusaako updates nga bwe ziri tuli ku airport ba Slay Queen bali okubanga baniriza SK Mbuga beetala okufubufi embeera ekyali bwetu tugezaako okubanga tukuusaako live updates yonna gy'osiiza okubanga otulaba ndiku wano tufuluma airport gwatamanyi ete mutusa tuli ku airport nga tufuluma naye ng'embeera bwetyo bweri n'emmotoka afiiribwa yo omunamawulire niko agezaako kubanga emisinde emikolo gituuba bannaye munatusonyiwa emikolo gituuba tufuluma airport motoka yiyo omukulu mwagidde bamwaniriza mu bitiibwa omukulu emotoka yiino mwagidde nizikuba mu bitiibwa eby'enjawulo This was took the press very quickly from ahead after Nasser's vehicle. Shut out. Ahead now. What do you got? Ebizibu byonna omaze obiyitamu tunyira kikatanga. I can't even explain this moment, naye nga kirungi nnyo okuba ewaka ate njagala abantu babeere nga beenyumiriza ewaka waabwe. Waka walungi nnyo wano kubanga mbadde mukomera emyaka 2 nga sigenda mu kooti emyaka emeka ekitasoboka kubeera wano Uganda. Ndowooza buli omu akimanyi Uganda omuntu asobola kubeerawo nga tagenze mu kooti n'amala ebbanga eryo lyonna. Gireke. So bannange kirungi nnyo era n'essanyu ly'amaanyi ate mundaze omukwano. Sulaiman kugenda mu maaso na mirimu gyange. Waleka projects eziwerako okuli eddwaliro osuubira ozongezayo mu maaso era tugenda tutandikirawo kutandika n'empya siwali time ya kuwummula. Sulaiman wawulidde nti bakuwadde remedies za sente mmeka ziri worth sente mmeka? Remedies ziyinza okuba mu bukadde nga 2 obwa America. Twakulabyeko mu video emu ng'ogamba okumawo Uganda naye n'ogamba nti Uganda ejjudde bamafiya ogenda tutandikirawo olunaku olwaleero. Tugenda balwanyisa nga tukwatagana wamu ne gavumenti kuba gavumenti simbi naye mulimu obubondo bw'abakyamu obugezaako okukola ebikyamu okuvumaganya gavumenti, so tulina kukwataganira wamu ne tuba nga tulwanyisa abantu abo. Ku mikwano gy'obadde najjo SK Mbuga waliwo abavaayo ne bagamba nti bali ku ludda lwo baba bakulwaniriddeko mu ngeri mu byenjawulo. In fact kino ekintu kyekyaliko mikwano nti oba kuba kyali kiwanvu abantu abaali bakirimu nga bamaanyi nga kiruke bankwatira Dubai ne mmalayo omwaka mulamba ne banzija Dubai ne bantwala Denmark paka Sweden. Omuntu ali kwentina mukulu tugende tovuga biri bewavuze nga tujja nangu watugende simbula bana bataka kumwingiramu.
56.184. Usigala wano katono, usigala katono. Genda tugende. Yeah. Kakati banange kubasanyukidde nnyo kubanga mwaniriza omwagalwa waffe omusajja Kirimani era mwebale nnyo okubeera awamu omwami ono ndi musanyufu nnyo nange tugenda kusoma suratu Dahari biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tetujja okusoma oluvannyuma lwa Fatiha tugoberezeeko edduwa zaffe, then tumalirize n'ebigambo nga bibiri bisatu mukadde waffe tumuwe omwaganya ogw'okubeera ng'ayamiriza abantu abazze okumukulisaayo. Naye nga mu nkula y'Obusiraamu ffe katusooke edduwa yaffe insha Allah tugimalirize oluvannyuma tubeere nga tuzaagenda.
كلمات الشكر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم bankwatira Dubai bali bantwale Sweden naita Denmark paka Sweden. Kachikulaga nti embeera ekyo kintu ebikola bye bakola eri tebisobola kuba wano kuba Dubai namalayo mwaka mulamba nga sigenzeeko mu kooti. Kiba kitegeeza nti ate wano tekisoboka. So tukyali bulungi nnyo era ne justice weeri wano okusinga ate ku nsi ziri. Gavumenti ekuyambye etya ng'eyita mu Ministry ya Internal Affairs? Foreign Affairs ekoze omulimu gw'amaanyi okuva Honorable Rebecca Kadaga lwe ensonga lwe zayingira mu Parliament kale ne batandika okufollowing up kyali kigenda mu maaso era ensonga lwaki bantwale Sweden kubanga baali bagamba nti bannetaaga Sweden ng'ate Sweden bwe natuukayo ne bagamba bo baali tebamanyi nti nakwatibwa n'okukwatibwa tebabimanyiiko so bagenda okukebera simanyi awo bekyaba ne babigattagatta n'embeera ate omusango nga gyeguli ne babaako omusawo gwe banteekako. Video gye wasembeeyo okukola wagambye nti obadde olwanyisibwa ba mafia. Could you be knowing the click of these people fighting you? Mbamanyi era tujja kitunulamu mpola mpola kamala okusooka okusetolinga then bwe naaba mmaliriza okutegeera ensonga kwe yava na lwaki bakola ekikolwa bwe kityo kubanga ebintu ebisinga byava wano byonna byali binteeka mu musango. Yes. Ensonga lwaki Sweden yalemereddwa n'egamba nti omusajja ali free
free of charge. Thank you so much. Okubanga abakuvunana bagenda ku appealinga mu court. Sikisuubira kubanga nze nsuubira sisuubirwa wabula nze ngenda okuliyirirwa. Nze ngenda okuliyirirwa waliwo dda like remedies, damages for all that long gye babadde bantadde mu kkomera. In terms of monetary value and terms, omuntu yali agadde okumanya bw'oba waakuliyirirwa obaliyirirwamu ssente mmeka ebbanga lye bakusibye ng'ate bakusiba mu bukyamu. Obukadde buyinza okuba nga abiri okusinziira. Nateekamu nnyo ssente nnyingi nga ndi Dubai ku balooya nga tenina obujulizi obulaga nti nateekamu. Balooya b'e Dubai babbeeyi ate kasaba uli omusango nga gwa ssente bo bakyajinga okusinziira ku amount ze baba bakuvunaana. Bawulira nti miliyoni 6 balina okutwala 30%. Okugamba okubeererawo balina okutwalako balina okukyajinga that amount. So ekyo ne kibeeraawo ate n'okuba nti nze nina kampani Dubai mirimu gyange gyagootaana kati ne kibeera nga ebintu byonna tebikola ki tebitambula. So kati embeera eyo neebeera bwetyo. Project zo zewaleka kuno obulamu bw'obadde butya mu kkomera kubanga omukyala atugambye nti obadde oyogera n'abaana buli ddakiika buli ddakiika. Anti kaakati kisinziira enkwata gye bakuttemu n'ani gwe bakutte. Nze nasobola mwakimanya nagenda mu kkomera nga ndi ku miggo nga sitambula na kutambula. Naye jjukira bw'obanga oli detaini nga toli convicted ababa tebasobola kuwa bujjanjabi mu kkomera. Naye nasobola okuba nga nkozesa ssente zange ebyo byonna mbibala nga nkozesa ssente zange nembeera nga nejjanjaba. Wabeerawo programu ng'ez'okusoma mba nga nsobola okuyiga amateeka nemba nga nsobola okuyiga ennimi nga Spanish byebimu ku bye nayize mateeka na Spanish n'okuba nga nsobola okufuna time nga nze netegeera kubanga obeera detained nga ate tebagase kuba ebbanga lyonna lye bandetaining nga mbadde ne restriction nga soogera na muntu yenna okitegeera. So okuggyako abaana bo mbadde mbafuna mu mateeka mba nina okwogera ne family. Kisinziira bw'obanga olina ssente zo ebintu ebimu obyekolera kati nga nkugambye programu z'okusoma okwejjanjabya bwe bityo. Omuntu akulaba yali agadde okumanya Uganda projekiti ezo ezisinga zibadde zayimirira tuzisuubira okweyongera mu maaso oba abasajja bakumazeemu ate nga bammalamu ku ki. Nze ngenda obbajjamu ssente. Nze mbadde mu kkomera nga sispendingira ku byagundi kuba ku byaki era spendinga kwembadde spendinga na spendinga nnyo Dubai ku balooya naye bwe natuuka e Sweden nentegeera kyendiko lwatuuka mu kooti nemmanya ekyokukola owekitegeero spendinga nga tomanyi kikyakukola nti wabeerawo embeera nti oyagala okuyaaya noyita eno oba okitegeera naye bw'otegeera ekyokukola ofukasinga ku ekyo n'ogamba nti kanwanyise kino. Okubeera mu kkomera ku impact nze kutya ku bulamu oba kubukyusiza butya? Nyinza okugamba nti netegedde. I didn't know who I am, nali mmanyi nti just ndi muntu oba ndi muntu just naye kati mmanyi kiki kyendi era mmanyi naki abantu kye bandowooleza. Mwaba gy'obadde oyina okyagirina gyonna oba abamu kati wamanya abalimu ebituli bamafiya abaani? No, kisinziira emikwano ate munaye bo sibalina buzibu naye bamafiya ate sibaba mu mikwano wabula asobola okufuna information okuva ku muntu nga tamanyi. So byebyo ebintu ebimbaddeko ennyo byembadde nina okufokasingako ennyo kulaba nti netegeera nga nze n'okumanya kyekyokukola. Kubamu be tuyita ba big spenders wano mu Kampala bonna bazze bakuwerekeddeko. Tulabye Nasa, tulabye ono fashionista Brands, tulabye Sipapa, tulabye gundi ono ex wa Fabiola, bonna buli omu azze. Owulira otya? No, era ndowooza kibadde kibakakatako okujja kubanga nyinza okugamba nayinza okukubuulira nti babadde twenyumiriza bakiyita batya twenyumiriza buli omu yenyumiriza munne. Abantu balekadde okumanya bakuframinga nga bw'okyogedde nti you are just framed bakuframinga ku charges checks. That is a fraud. Singa bwe nkyogedde nga kooti bwe yasazeewo nze sikyogedde kubanga kati sikyedefendinga already judgment yafulumye
I'm not defending myself. Judgment yafulumye kati judgment tosobola ati era singa nabadde muzi wa musango I would have been convicted. Sango jaweddewo kati otera kubeera bweru na family yo na mukyalawo mule planning okuddayo obo kyaliwo nze emirimu gyange gijja kusigala nga bwe gibadde era nja kusigala nga nkola ebintu bye mbadde nina okukola. Soko tubulewa ekiri wakati n'omugagga Mpanga kubanga yo mukaviidi twawulidde nti nga mugamba nti ye yakola kisoko tubule. Ebyo sibimanyi nnyo, sijja bigenda nnyo kiwanvu, njagala kusooka kwetegereza na kutegeera kikigenda mu maaso kubanga we naamala okutegeera ekigenda mu maaso then nja kulaba oba nzigyayo enjala nange nnwane kubanga ebyokukola kati nkimanyi ekyokukola. Ate nga lwaki ajja kuzijayo Mafia bakulwanyisa obamanyi be baani neka kati ono alina ekibuzo kyabuuzizza nti kati mwe nga bannamawulire muwulira mutya kakati ekyo ekintu eky'abamafiya abamafiya tebali mu gavumenti naye abamafiya kubanga gavumenti erwanye nnyo okulaba nti nkomawo e Uganda efolowinze nnyo omusango gwange okuva lwe nawandikira Honorable Speaker ebbaluwa ne baba nga bazuukuka bategeera ekyekyokukola kati mu mbeera eyo ne wabeerawo follow up kubanga nina a lot of documents bwe kinaaba kyetaagisiza zenzo okulirizinga bannamawulire okulaba nti bambi baadde bafaayo so singa yali nti gavumenti tebandifuddeyo naye bambi balwanye nnyo. Sijja kugamba nti nze nina ene political party naye kyenjagala otegeere nti nenyumiriza mu ggwanga nga bwe nalireka nga bwe mmanyi nti gavumenti ebadde nungi nga bwe mmanyi sijja kugamba nti ndi wa yero ndi waki okuleka obutabanguko obwo bw'ababanda bwe baagala okuteekawo embeera gye baagala okuteekawo naye nga yo Uganda nnungi okusinziira ku nsi ze ntambuddemu zonna. Kyekiddako party wise badensaba omukulu asoka agenda awumulemuko tugenda tuteese tulabe ekiddako kuba kisembera ddala bwe bayishuwinga case gyobaddeko eya fraud and money laundering bayishuwinga international travel ban to people obaddeko international travel ban yonna nalina international arrested warrant internationally wanted nga bagamba nti ndi wanted na Swedish authority natuuka e Sweden mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 9 nengenda mu court prosecutor n'agamba ye tabimanyi tebanteeka nko ku internationally wanted bwe najjayo empapula nga ziraga nti Swedish yakola request so which mean that nti some abantu wano abaategeera ekigenda mu maaso bakozesa offices zaabwe mu bukyamu ne bakola profile ne bakuprofilinga ne bakuteeka mu system okitegeera kubanga waliwo request gye basindika aba Sweden yali just inquiry nga bagisindisa wano Uganda kati awo kwe babuildingira bo ne bateekawo embeera ekisango ne kinkwata kyova olaba nti singa gavumenti yange yakiyingiramu singa nkyali Dubai mu jail nandimaze endowooza emyaka nga3 nga sigenze mu kooti sigenze mu kisikoze eki akatalekeka wotabadde bano baganda bo mu bbaala ku spendinga ku splashing sente kugula myenge ne bagimala kuzingako Kampala ogenda bajoininga obajja gamba baganda bange katukendeezeko nze bammanyi kubanga nze ebyo sibikola bamanyi ebyenkola era n'okundooza n'ennoonya ya sente ebiseera ebisinga babijja ku nze mbalaga ekkubo nti tulina kutambula bwe tuti so kakati bwe mbanga ate ndi mu developing nzimba malwaliro nzimba masomero kati nsubira era bye ngenda okubasongera be bagenda okutandika okukola n'okuyamba abantu. Otabadde wajjawo omusajja ebyo sibimanyi nnyo kubanga saabiwulira so singa mbadde nabiwulira nandibadde nkugamba kinaye ebyo byo sibimanyi nnyo.
mwebale nnyo mwebale nnyo. Celebrity Track.